Kabaka yamusabaddeyo yeekenneenye ebirala. Obula baakanya kumulinda nga takomawo Kabaka kwe kutegeeza Musisi nti oyo bamuttiddeyo ke kaseera badduke. Akadde ako ab'amagye baali buli wamu era nga kye yakola kwe kukwata Musisi ono ne batandika okudduka nga bayita mu miryango gy'olubiri egiwererako ddala paka we baatuuka ku kimu ku kisenge kya Namulondo. Bano bwe baatuuka mu kisenge ekyo ab'amagye baali bangi abeetooloddewo ng'abantu be baasanga mu kasenge ako kye baakola kwe kubeera nga beetooloola Kabaka. Musisi ajjukira bulungi tiwabula ku sayidi z'omulyango waliyo omusajja omunene omweru ng'akutte emmundu ennene ng'era alabika yali agenda gikozesa okubeera ng'atirimbula bano. Tiwabula kyokka Kabaka yamwesooka ng'akozesa emmundu ye n'asobola okusaanyawo omusajja mukulu ono nga tannaba kubatta era bwe batyo ne baddamu okubeera nga badduka. Bano mu kudduka mu lubiri nga bayita kumpi mu buli kisenge. Kabaka naye yali adduka yeerwanako nga bw'atta ab'amagye abaali babalumbye. Tiwabula okulwanagana okwo kwatwalira ddala kumpi essaawa 4:40 ng'oluusi wabeerawo akasirisa ate oluusi emmundu n'eddamu n'eseka. Embeera yeeyongera okutabuka obudde bwe bwali nga buli mu kukya kuba enkuba yatandika okutonyera ddala ey'amaanyi. Ono agamba olubiri lwali lusaanyiziddwawo nga munda mujjudde ebisooto. Tiwabula ate oboolyawo kyabayambako enkuba eno okutonnya kubanga emmundu z'abannamagye zaali tezikola mu nkuba ate ng'eya Kabaka yo yali eri mu kkola. Era nga kino kye kyawa Kabaka omwagaanya okubeera nga atta ab'amagye abaali bawerako akadde ako. Wabula ng'obudde tebunaba kusaasaana n'amasannyalaze gennyini gaggyibwako kubanga enkuba yali etonnya nga ab'amagye ga gavumenti emmundu zaabwe tezikyakola ng'ate bakitegedde nti ku ludda lwa Kabaka mulimu emmundu ezikyakola nga bakimanyi bulungi nnyo nti zirabika zikolera ku masannyalaze. Bano kwe kusalawo okubeera nga amasannyalaze bagaggyako ng'era mu budde obwo ng'era mu kugaggyako essaawa zaali 8 ogw'ekiro emmundu ya Kabaka we yalekerera awo okubeera ng'ekola. Era bano we bategeerera nti Kabaka ke kadde okubeera nti adduka. Kabaka yabuuka geeti emu bw'atyo n'adduka n'aleka Musisi emabega era nga Kabaka yali kyajja adduke ab'amagye ne bajja. Omu ku b'amagye olwatuuka ku Musisi yamutegeeza atandike okudduka kyokka Musisi agenda okutunulatunula ng'alaba buli adduka yakubwa amasasi. Ono kwe kulengera omukyala yali awanise emikono mu bbanga wabula nga yeetattibwa ne Musisi kwe kusalawo okukola kye kimu. Musisi yakwatibwa ne banne ne batandika okubatulugunya nga bwe bababuuza Kabaka ludda wa gy'ali. Wabula Musisi yagenda okuwulira ng'emiggo gimususseeko kwe kutegeeza nti yamanyi gy'ali. Engeri Musisi gye yali omu ku bakuuma ekisenge kya Namulondo era mukadde ako yali alina ekisumuluzo kyawo era nga ekisumuluzo kino kye yakozesa okulaga ab'amagye nti yamanyi Kabaka gye yeekwese era n'ekisumuluzo ekigulawo akiyina. Musisi agamba nti weewaawo baali kumpi n'ekisenge kya Namulondo wabula teyayagala kutuukawo mangu nga bano yasooka kubeetoolooza ne bayita ewala. Tiwabula ajjukira baali bagenda ne batuuka ku geeti emu nga waliwo omukuumi eyakubiddwa ng'ebyenda biri bweru eyali akaba ng'asaba bamuyambe ng'ono yategeeza ab'amagye nti amanyi omuvubuka oyo gwe baali naye. Wabula mukadde ako Musisi yabirowoozaamu ng'alaba buli omu ali ku lulwe kwe kwegana musajja mukulu ono n'abategeeza nti omusajja oyo tamumanyi. Bwe batyo beeyongerayo ne batuuka ku kisenge kya Namulondo wabula bagenda okutuukayo nga kyakubiddwa dda ng'era obubonero bwonna obuliwo bweraga lwatu nti Kabaka taliimu. Era mukadde ako Musisi n'amanya nti olulwe lukomye. Wabula ab'amagye olwatuuka mu kisenge kino baatandika kuyaayaanira amasanga ga Kabaka ssaako n'ebyokwewunda ebirala ebyali biterekebwamu. Mukadde ako ye yali ayimiridde nga batunuulidde wabula babeera bakyali awo yali alabika nti ye muduumizi waabwe n'atuuka. Musisi kwe yategeerera nti alabika ye muduumizi yali ayambadde ng'aliko emidaali mingi nnyo era Musisi kye yakola kwe kubeera nga yeewaayo eri omuduumizi ono. Musisi yakwatibwa era n'aggalirwa okumala wiikisi ezawererako ddala. Wabula mwaka ogwo gwennyini ogwa 1966 baasobola okubeera nga bamuta era kitaawe olw'okuba nti yali amutendeka bulungi nnyo okkuba ebivuga. Ono baamuwa omulimu mu Kyambogo Music Department ng'obudde obwo yali ayitibwa National Teachers College. Olubiri luno okubeera nga lulumbibwa ng'enakusomeza 24/1966 tekyagwa bugwi kubanga obubonero bungi obwali bweyoleka ng'eggwanga terinafuna na bwetwaze. Kinajjukirwa nti mu 1963 Obote ono yanominatinga Mutesa Kabaka wa Buganda okubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti era n'akola nnyo okulaba ng'akalulu kano Mutesa akawangula. Kyokka ate mu 1964 Obote ono yali emabega okubeera ng'aleeta ebbago mu paalamenti etteeka eryaviirako akalulu k'ekikungo mu Buyaga ne Bugangayizi okulaba amasaza gano oba gasigala mu Buganda oba gagenda e Bunyoro.
era nga kino kyanyiza gavumenti ya Buganda ne batandika okulaba Obote ng'omuli w'enkwe. Era obutakkanya wakati wa Prime Minister ne President mu 1963 bweyongera oluvannyuma lwa gavumenti ya Buganda okuyisa nsalessale eri gavumenti ya Uganda.